So audio eno ngidedicatingidde abantu mwenna, especially mu abatannaba kukolamu nnyo. What do I mean? Nga olwala you cannot afford ogenda okufuna oba okusikinga further treatment out of Uganda. Ng'oba olwadde bulwadde ki olina kusigala mu Uganda mwolina okusikinga treatment. Nga ne woba olina ku kasente akaafodinga private clinics ng'obulwadde obujja kwetaagisa bakusindika emulago. Because I think sometimes we forget that. Nolowooza nti nze I can afford these private clinics, private hospitals. Notamanya nti ate most of the time when things get worse abo bennyini aba private ate bakusindikanga mu gavumenti gy'obadde ng'odduka all the time. So wobanga oli in that position nga when things get serious you cannot afford kufuluma mu Uganda naye nga otuulaawo comfortably n'ogamba nti nze bya politics tebinkwatako. Eno audio ngidedicatingidde ggwe kitegera nga tonnaba kukolamu nnyo naye nga otuula comfortably n'ogamba nze bya politics tebinkwatako. Now abasinga mwenna tumanyi Lubowa Hospital oba Lubowa Hospital Project. Woyogera ku Lubowa project eyo abantu abasinga bonna bajjukira Pineti. Babuuzanga omuzungu oyo naye omuzungu oyo yaani, omuzungu oyo yaani. Pineti support agijjawo okubeera nga afuna contracts zino ez'amaanyi. Jjukira yali ayagala taking over emmwanyi zonna mu Uganda. Museveni n'avaayo n'atulaga nti yesu omuzungu oyo omukyalo oyo gyali omuyitale naye nga backing amumanyi kitegeera. Era abantu ne bagambanga nti Museveni ye Black Pineti oli omuzungu aliwo bubeezi. Why did I start nga ngamba nti eno audio ngidedicatingidde gwe agamba nti ebya politics tebikwatako waawano nno ebikwatirako. Regime eno ekozesezza Parliament ya Uganda okubba ssente ennyingi enzibu, and we rarely talk about that. We twogera ku Parliament tulowoozanga nti eyisaawo nnyo political projects oba political ambitions za Museveni ne bajja ne bagamba nti Parliament ye yayisa okugyawo term limits, Parliament ye yayisa okugyawo age limit n'ebirala ebifavoringa Museveni okubeera nga abeera mu bukulembeze for a long time. Naye ate ne twerabira nti ate akozeseza Parliament eno nnyo okubba ssente z'omuwi w'omusolo. And really people don't talk about this enough. Nti ng'ogyeko n'okumuyamba okozesa Parliament ne bayisa ebiteekateeka so that basigala mu bukulembeze, so that abantu wabweru bamutwala nti regime ye eri legit. Twerabira nti ate era bakozeseza nnyo Parliament okubba ssente z'omuwi w'omusolo. Lubowa project buli mwaka batugamba eddwaliro lino ligenda kuggwa kuba buli mwaka almost Jane Acheng, Minister of Health, agendanga n'asaba ssente, more money for this project. Naye kyenjagala okujjukiza nti sofa ssente ezaakagenda ku project eno etayina weeraga ewatali byamaanyi nnyo bibazimbi bibalagawo. It is 1.4 trillion. Mujjukira in 2019 the government approved $379 million. That's about 1.4 trillion. Gumuganda wange trillion emu ebaamu billion 10. Apparently this so-called specialized hospital lyali lina okubeeramu ebitanda 264, 264 beds with the highest kind of technology mu Uganda. 2019 batugamba by 2020 lijja kuba liwedde, by 2021 lijja kuba liwedde, by 2022 ligenda kuba liwedde, tuli 2023. It is still stuck, but almost every year Pineti bamwongera ssente. Ekikozesa audio eno n'okutandika ku politics n'okuleeta mu Parliament nti from the beginning of this project investor we yavaayo Pineti najja n'agamba nti agenda n'alaga plan y'eddwaliro lino naye n'alaga nti talina ssente. You remember very well. Yalaga plani naye n'alaga nti talina ssente zigula ttaka, talina ssente lizimba na ddwaliro lino. Naye n'abalaga plani n'abagamba gavumenti egenda kumpola ssente, investor gavumenti egenda kumpola ssente ntekinge over this project when namala nzijemu ezange zaatataddeemu then mmala eddwaliro ndiddize government. I want you to listen to this carefully because Chinese do this. Nga olaba for example Entebbe, nga olaba express highway nti they put in money naye kati bataddewo road toll, bagenda soloza ssente ezo nga zigenda zisasula government ya China for some time, then after a while ng'emyaka giweddeyo if the road will still be existent anyway then ssente zitandika okugenda mu government ya Uganda. But they invest money, they put it money
naye ono nze gwendaba ng'omufere peneti yakulaga azena pulaani yokka naye ne mumuwa ssente ne mumuwola ssente ezigenda okukola projekiti ayeyita investor n'amala mbw azimba eddwaliro ate amala ggyemu ezize then amala ate aliddize so kati services ey'okuzimba nga buli kimu kiri funded yezaabalanga ssente ezize but that aside so the debate was big mu Uganda mwena mujjukira but still the parliament went ahead and approved mujjukira bulungi nnyo nti it was like never seen before omuntu ayeyita investor ate najja nga talina yadde n'ekikumi kyagenda kukozesa ate abeera atya investor tumanyi nti investor yandize ne technology najja at least ne bamuwa ttaka lyokka nga wolaba investor abalala badde nga bajja nga babawa ttaka ne babawa ne tax grants zonna naye ono bamuwadde buli kimu naye nga ne ssente ezigenda okuzimba eddwaliro naye zekinyi takola ki taziina ne baaprovinga miliyoni 379 eza dola 1.4 trillion eddwaliro ne limala ebbanga n'ebbanga nga teritandika ne wogendawo it's just a stagnant project last year baasaba ssente endala parliament nekuba kerere ne babongera nkugambidde nti tewali kintu kibakozeseera kubba ssente mu Uganda nga parliament bani abali mu parliament abaka bitulonda politics naye gwe ng'otulaawo comfortably ng'ogamba nze ebya Uganda tebinkwatako naye kyekiti kyenkugambye nga onaabanga olwadde somehow you cannot afford kugenda wabweru kusikinga treatment abroad nga ne obanga osobola buno bu private hospitals sometime bajja kusindika mu government hospitals naye n'otamanya oba you can just think about it if 1.4 trillion ne bazinvestinga mu Mulago not even building new facilities wabula ne baziteeka buteesi mu Mulago 1.4 trillion it can make a difference a big difference in the health sector mu Uganda wetwogerera n'ekinkozesa ODN Ruth Acheng yakomyewo mu parliament yesterday n'asaba 2.7 billion mbuzino tezigenda kuzimba Lubowa Hospital tezina kyezigenda kwogera ku project ya Lubowa Hospital wabula ayagala 2.7 billion kuyamba mu supervision ku mirimu egikolebwa at Lubowa Hospital ompulira bulungi ayagala 2.7 billion si kuzimba si kwongera mu project wabula kuzikozesa ku supervising works at Lubowa Hospital now wowulira nga nkugamba nti ayagala 2.7 billion sizo kazi yasabye apparently bako supplementary budget ayagala 31.8 billion naye kwezo engeri gyenjogera ku Lubowa Hospital let us stick on the 2.7 billion si kuzimba si kwongera mu project wabula supervision my fear is here eranga nkotinga committee at parliament beyabadde asaba ssente zino bamubuuziza ebibuuzo byatasobola kuddamu bamubuuziza ebibuuzo chairman akulira committee eyo nga tasobola kubiddamu bibuuzo biriwa Dr. Charis Ayume nga ye chairperson health committee yagambye and I'm quoting I think the issue of Lubowa Hospital is brain dead we just have to plug off the life support and we escort it to the mortuary in my opinion as the chairperson of the committee Ayume yagambye ono chairperson wa health committee yagambye nti kuye mu kulaba kwe Lubowa Hospital is brain dead balina kujjako bujja plugins baziike batwale mu mortuary omulala member ku committee n'agamba the last time we baali ku Lubowa project tewaliyo kigenda maaso teriyo construction no work is going on kakati what are you going to supervise ebibuuzo bino Acheng tasobola kubiddamu the construction is stagnant no work is going on at the project 2.7 billion eza supervision zigenda kusupervisinga ki the woman cannot answer these questions but you know what is going to happen in a few days ogenda kuwulira nti 2.7 billion approved for supervision of Lubowa Hospital project politics but you sit there comfortably n'omusajja ne waba atufuze emyaka tugenda mwana because we have so many people n'ogamba ebya politics tebinkwatako but can you imagine emyaka gyonna since 2019 project ene efuna ssente nga tugamba oyachenga atusubiza n'emyezi ejja kuggwa mu guno omwezi naye mpaka kati bali ku musingi gwe bazimba 1.4 trillion nemugenda ne mwerabira trillion erimu billion 10 imagine that kind of money nga it's put in other hospitals or invested in Mulago to improve whatever that is missing in Mulago because Mulago is a very big hospital it can cater for so many people ebikozesebwa ebisinga tebiriyo and the conditions are terrible but I think we need to talk about this also nti
parliament teyambye oba Museveni tagikozesezza just kuvuga ambitions ze wabula egikozesezza n'okubba bannayuganda kyokka ate bano abasajja ffe kennyini ffe tubalonda nziramu gwatulawo comfortably n'ogera bya politics tebikwatako. This audio is for you. Baagala nnyo. Peace.